Ekkanisa y'abalokole eno ekulemberwa omusumba Joseph Ssekisaka emanyiddwa nga Eden Miracle Center Ministries. Eno yekabya Kayirigombe abatuuze ku byalo bisatu okuli Kyennangaazi, Kibobi ne Kiwangala ebisangibwa mu ggombolola y'Kisekka mu muluka gwa Kiwangala e Lwengo olw'okubayigganya n'ekigendero eky'okubagobaganya ku ttaka kwe bawangaalira. Bino bituukiddwako mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutabiddwamu poliisi ne RDC w'e Lwengo nga luno lugendereddwa mu kutabaganya njuyi zombi. Okusinziira ku batuuze, waliwo omutuuze munnaabwe eyawa bannannyini kkanisa eno akatundu ku kibanja kye bagizimbewo, kyokka bo ne basalawo okwegazaanyiza ddala. Abalokole beesenza mu kitundu okuliraana okumpi n'ekibanja kya Jjajja oba okumpi n'ekitundu okuli ekibanja kya Jjajja nga babawaddewo akawugiro ndowooza yikazi ng'emu n'ekitundu kwe baava ne batandika okulima, kwe baava ne batandika okutwala ekyalo ekiramba. Kyokka twakubiddwa encukwe gy'olwabulamu jjuuzi ng'atuzizaayo mu kkooti ng'atuwabira nti tusalimbira ku ttaka erirye. Bano balumiriza nti ettaka lino lya mugenzi Victoria Mukasa era nga bangi ku batuuze bagamba nti kwe bakulidde okuva obuto. Twazaalibwa nga kitaffe ye nannyini kibanja ekyo era agenza olw'okufa nga era nannyini kibanja kino era bonna bakimanyi okuva nedda waabangawo ekisinde awo nga muzeeyi ekisinde ekyo nga kiyisaawo ente ekibanja kya muzeeyi nga kiva waggulu ku kkubo mpaka ku kisinde. Wanirira ekibanja kya kitange kye yaleka ekigula myaka egy'ekinaana bannannyini abagamba mbu bannannyini ettaka bazze bakiwambe. Tuyina emyaka egiri 45 egiri mu 6 n'abansigako bonna bwe bali twasanga ekibira kino okuzaalibwa nga weekiri twali mutiko basimba nga ndaba nagisanga nga muzeeyi nkwangu yakirimu okiwulira naye bo ne bakuba empeena mpaka Kibobi eri waggulu mbu ebibanja byonna byawo bino byonna ebiri wano. Ensonga z'ettaka lino bagamba nti ziri mu kkooti era nga yayisa dde ekiragiro okuyimiriza buli ekirikolebwako, kyokka kino tekyalobedde Ssekisaka kuzimbako nnyumba ng'eno bwakumi bw'ab'amagye. Bazimbyemu enju ekiro tebagoberera na mateeka, tweyambisiza poliisi ebayimirizza okuzimba bakkirize emisana ekiro baleese amagye gaabwe bwe tuyita abawambi bawamba buwambi ekiro bazzeemu bataddeko ettaala bazimbye akayumba mu kibanja kyaffe. Azimbamu obuyumba, kanisa ya bibaati, toyi ya bibaati, buli kimu kya bibaati naye mu kibanja ekya kitange yatadde. Omunamuzi bwe yajja ng'ateekateeka okusala omusango ogwo yawa kooti order n'agamba buli abalina ebibanja ku ttaka eryo erikaayanirwa tewaba atunda, tewaba azimbako nnyumba, tewaba asinga wadde okugabanyaamu okutuusa ng'omusango gukoze eki gusaliddwa. Naye ate bo bamenye kooti order gye nnyinako wano kopi obulungi ennyo ne bazimba ennyumba ku kibanja ky'omugenzi. Tebakomye okwo, bakkakkanya ne ku mmere y'abatuuze ne bagisaawa nga kw'otadde n'okutemaatema abantu abagezezaako okwogera nabo nga kati bangi banyiga biwundo. Abantu ne babatemaatema bannannyini kibira. Tuzzo complainira ku kibanja kyaffe bakubya abatuuze bonna babatemye amajambi ababatemudde. Ng'abaana bange bali ku bisago naye nga mbabuuza kyavudde ku ki senga abalokole babadde baagala kututta ne baŋŋamba genda olabe Gonzaga baamukubye emiggo waliwo n'omwami omw'omutuuze baamutemye olubale lwennyini oba. Kyokka mbu babasaba ebiwandiiko byabwe ebyogera ku ttaka lye bakaayanira mbu bagenda okubitunulako nga bajingirira bijingirire. Obutundira ekyapa kibagamba nti kyabaweebwa mu butuufu kya bikyupuli lwaki eyakibawa Felicita Nakimu ku transfer forms alaga nti kitaawe ye Joseph bali ku ddembe nga yeddira ngabi. Kyokka ate bw'ogenda ku kyapa bo kye batuleetera ate Felicita Nakimu alaga nti kitaawe ye Victor Mukasa kiri Gwajjo. Ekyo ne kiraga obutali butuufu bwa kyapa ekyo kye basinziirako okugobaganya abantu. Bw'otunuulira Nakimu Felicita eyabawa ekiwandiiko kye yabakolera yabalaga abawadde bbuloko 557. Kyokka bo Ssekisaka ne kyakiye ekyapa kye batuleetera kiraga nti bbuloko eri 577. Ye Ruben Juko akiikiridde ekkanisa ya Eden Miracle Center Ministries egambibwa okuyigganya abatuuze ng'ono abaddewo mu lukiiko luno ebiboogerwako tabyegaanye. Ono ategeezezza nga bwe basabedde abantu abaliriko babasasule baliveeko mbu bo basobole okukozesa ekifo kyabwe. Nandyagadde ebintu byabwe balinako bye baba banguza basasule nsobole okukolerayo emirimu. Ate ku nsonga y'okkuba n'okutulugunya abantu ono agamba nti nabo babeera beerwanako ku bulumbaganyi abatuuze be babatuusaako. Emirundi mingi bagadde okutukolako ebyaki ebyakakiwaano ebyakabi
ebiseera ebisinga oluusi twerwanako nga twagala naffe. Kati bano basabye obuyinza okubadduukirira kubanga ne kkooti ze bali beesiga zabamalamu dda amaanyi. Okusinziira ku poliisi bakyakola okunoonyereza n'okwetegereza okwetaagisa ku nsonga z'ettaka lino. N'owaba nti nannyini kyapa waali tumumanye bulungi, ali omu bali babiri, ettaka eryogerwako lyeririwa livaawa likomawa n'ab'ebibanja. Tutuuseko ku ttaka erivuddeko emirerembe ngeno tusanze byatimbiddwa dde ebipande ebirabula abantu obutalisaalimbirako kubanga nnyini lyo Joseph Ssekisaka talitunda.